Rosemary Namukwaya talaba ono agamba nti ekizibu kino awangadde nakyo okuviira ddala mu buzaale bwe. Obulamu bwange bwonna sirabye ku nsi eno wabula nga mpulira buwulizi. Nyina yakola ekisoboka n'amuweererako asome era emisomo gye yagikomya mu kibiina kya 7. Okuva lwe nnamala okusoma maama wange yantendeka ate n'eri mu kusoma batutendeka okwebeezaawo nga mu bulamu bwaffe nga tolaba. Newankubadde aliko obulemu omukyala ono mulunzi era mulimi. Ngulayo ku kyakyu ati bwe mala ne ntemayo ku malagala n'enzigo. Asobola okweyoleza, asobola okwefumbira. Nze bwe nzija ne mutemera akatooke oba nsime muwogo ninaawe bwe mumusimira mu kinnya wamujja n'afumba. N'enku n'engenda ne munoonyeza enku. Bino byatunda n'afunamu ejjamba olwo n'asobola okwebeezaawo. Binnyambye kubanga bwe mbitunda nfunamu akasente ne kannyamba era mbironda season kubanga manya kino bwe kikulamu nga nkitunda ate nga kino kisigalawo. Agamba nti obulamu bwe bubadde butambudde bulungi okutuusa muganda we lwetandika okumuliisa kakanja nga yonoona ebintu bye mu bugenderevu. Oluusi emmere ya ebitooke byabuteekamu ssente ne bamusimira ebinnya ne bateekamu ebitooke naye ye bw'ajja n'asaawa muwogo n'ajja n'amusaawa. Nali mmanyi nti mukulu wange anandabirira naye ate ye tandabiridde. Ye bw'ajja ankoleko lutalo. Newankubadde muganda wamuyisiza mu bino byonna okumala akabanga agamba nti yandetaze okumanya ensonga emukozesa kino oba oli awo baddemu okutegeeragana. Mbadde nsaba batuyambeko batutabaganya oba ye kennyini ayogere kyayagala. Ate nga tatawaanya wano wokka atawaanya eno atawaanya eri mu kika gye tuziika kugamba tetumanyi Naalongo ye kyayagala. Abamu ku baganda be wamu n'abakulembeze ku kyalo bagamba nti enkaayana zino ziva ku ttaka nnyabwe lye yabalekera. Namukwaya baamuwa wansi ate Butuba baamuwa waggulu. Kati ng'ekkuba eritwala Namukwaya lyali teriyimiridde buki bulungi. Poloti yali ntono naye ne tugamba baaba ali eri waggulu ne bakojja baaliwo ne tupima fuuti 7 ezimwambusa eri waggulu. Naye Naalongo ye bw'ajja asaawa mmere agamba fuuti 7 ze twamuwa tezimumala. Kati bw'oba oli awo mu lujja ng'atandika okuvuma ng'ayambuka bw'aba akomawo ng'agenda ng'avuma ng'agamba mbadde ngamba gw'onzirako gwe muganda wange ate ononkolayo. Twogeddeko n'alumirizibwa okukola emivuyo gino okumanya ensonga emwaliriza okusaba emmere ya munne ku lukomo lw'essimu n'atuddamu bw'ati. Nze omanyi bwe nfaanana? Nedda nnyaba. Oyinza okumpa olunaku ne twesisinkana nze naawe? Omuntu ategeera oyinza okukola ekyo? Nze namukuza, nze nakuza abaana be. Akuwadde ensonga? Lwaki ekyo nkikola? Mbadde saagala kuwa maloboozi mangi naye musiru talina magezi. Prosi Mwanjuzi amyuka RDC w'Emityana akitegeereza nga bwe yafuna okumanyisibwa ku nsonga z'abano era n'alabula omukazi ono obutaddamu kukola fujjo ku munne. Ono amulabudde nga bw'agenda okukangavvulwa singa anaakwatibwako. Amateeka gagenda kukwatako era omukadde njagala mukakasa abamumanyi bamuŋŋambire nange era nja kugendayo ajja kufuna obwenkanya. Ye Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu Wamala Region asabye Namukwaya okuddukira gye bali aggulewo omusango ku muganda we asobole okuyambibwa. Tubadde tetunaba kufuna ripooti yonna okuva w'omukyalo oyo nga naye atumukubiriza okujja ku poliisi. Abantu abaliko obulemu batulugunyizibwa nnyo mu kimugunyo n'ekigendererwa eky'okubbibwako ebyabwe.